nebaza mwenna abazze ku channel yange ne mulaba waaka wange neyanziza neyanzeeke era nebaza abo bonna abalikinze abasubscribinze n'abandikirawo wansi comment nti neyanziza neyanzeeke mwamunfudde kyendi era mwamunzizizaamu amaanyi era ng'olwaleero nze senga ntuuse n'omusomo omulala nga kugamba nti omukyala kola bino mu nnaku enkulu osobole okwongezaako ku buganzi bw'omwami. Ekisookera ddala yambalako bulungi kubanga tuli mu nnaku nkulu. Yambalako bulungi omwami mwambalire bulungi munansonyi wandimuuka ekirwadde ekinsumbuwa. Omwami mwambalire bulungi obeere ng'olabika bulungi awaka mu nnaku zino enkulu. Nkwegayiridde. Ekyokubiri omukyala mu nnaku zino eno enkulu fuba nnyo nga bw'osobola olongoose eddiiro. Longoosa eddiiro lyaffe libeere nga lirabika bulungi bwe riti. Weewale nnyo okubeera buli ssaawa ku TV era osobole n'okufuga abaana baleme kubeera ku TV kulinnyirira ddiiro ng'omwami ali mu nnyumba. Omwami ali mu nju atudde, abaana beekalakaasa, TV remote bazikutte, remote za TV be bazikutte, be balinga be bafuga awaka. Mukyala mu nnaku zinene enkulu mbadde nkusaba abaana bafuge baleme kumalako mwami mirembe. Abaami babeera ne stress ate babeera awaka babeera baagala kuwummulako. Ensonga tugimaze. Beera musanyufu ku lunaku olukulu ng'oli awaka n'omwami wo. Buli ssaawa beera musanyufu. Omwami muwa obudde. Omwami waba atudde mu ddiiro jangu naawe otuuleko awo waali omubuuze ti mwami munnange olunaku luno olukulu olwaleero terutugendedde bulungi, embeera munyumyenyumyemu, embeera tebadde nnungi, anti tuyise mu kino ne kino, tubadde mu coronavirus, tetulidde na bulungi ku luno era n'abaana baffe nno si basanyufu nnyo, naye tujja kgenda n'ekyo ekiriwo kasita bulijjo otukola ki, bulijjo otufaako ng'oli musanyufu. Omwami muwe smile, twongeze ku buganzi. Omwami ategeera agambe nti omukyala wange nno munnange afaayo era ategeera. Okitegedde? Dange. Kale ekyo we kiba kiwedde tufumbe bulungi. Yiiyaayo ku bintu ebipya omwami waffe byasobola okulyako nga tuggyeko ebyo bye tubadde tulya buli kanaku. Ne waaba katunkuma mufumbe bulungi omutere ku mmere. Ne we ziba mboga zifumbe bulungi, kyusaamuuko, fumba ku snacks mu kifo ky'okufumba emmere y'omuwumbo. Omwami waffe omutegekere bulungi. Fumba ku luwombo. Abakyala munaku enkulu mumanyi fumba ku luwombo. Fumbako ku luwombo lw'enkoko kale. Omwami omusaavinge bulungi. Woba osaavinga omwami kakkanako wansi. Mwami emmere munange eyidde. Onaalya oba tugira tulindalindamu okyalina by'omaliriza. Woba otuusizza ngamba tujjule. Wobeera ogenda okusaavinga omwami kakkanako wansi, fukamira. Mukwana emmere eyidde tulye. Oba mwami emmere yo yiino. Mukwana emmere yo yiino, taata gundi emmere yo yiino. Banaye tulye nno ng'emmere tennawola. Leero olunaku lukulu tulina okulyako mangu tusobole okuwummulako oba tugende tutambuleko. Okitegedde? Naye toleeta buleesi mmere n'osuulaawo. Gwe emmere yo yiiyo gw'omanyi woonaalira wona. Mukyala omanyi abalinzi oyo omusajja ey'ebweru. Abaana bawagadde emibiri. Abaana bawagadde emibiri. Abaana bawagadde ebiwato. Okitegeera? Omwami wo mufeeko musaavinge bulungi emmere ate ng'omubudaabuda. Omwami muwe emmere n'essanyu. Tomusuulira busuulizaawo nti emmere yo mubayita gwe. Gwe emmere yo gwe nga n'abaana bali awo bawulira. Ekyo tukikyuseemu mu nnaku zino enkulu. Tusobole okwongeza ku buganzi eri abaami baffe. Fukamirako olw'olumu. Woba tofukamire kale muli ku dining table.
naye weeyiseeko bulungi omwami musabire emmere ng'oli musanyufu mwami emmere eno lyako tulye essaawa z'emmere zituuse tujjule mwami okitegeera kale ekyo nakyo tukimaze ekyokubiri longoosa bulungi ekisenge kubanga tuli mu lunaku lukulu omwami waffe asiibye awaka ekisenge kyaffe kirongoose bulungi yala obuliri bulungi nga woolabaawo obuliri butegeke ekisenge kitegeke ne bwoba toyaze bya bbeeyi nnyo naye ekisenge kitegeke ekisenge k'ensonga zo n'omwami wo ye kkooti y'amaka longoosa bulungi ekkooti tuli mu nnaku nkulu omwami abadde yatambula akomyewo tulina okutega akamaaso kitegeera tulina okutega akamaaso beera mu kisenge kiyonje kitegeke bulungi oba kitegedde weewale abaana mu kisenge ekyo n'okusuulasuula engoye ku buliri okuteekamu pampaazi omwana yafuse obitadde omwo kisenge kyonna kikyuma omusajja ali mu ddiiro okuva ku makya tannagerako na mu kisenge okuva we yakivuddemu awulira kimuyitiridde kanti yasiibye awaka mukyala ekisenge kirongoose bulungi okitegeke buli kimu okiteekewo okitegedde biri ebikola byonna bitegekewo bulungi kwegamba nga ne waabazze n'atunula kagamba ono nno leero yeetegese sikiriza omwami ekiddako sikiriza omwami mu kisenge mukyala sikiriza omwami genda mu kisenge ekyo yambala bulungi oba night dress yo kubanga ziba ssaawa zakuwummulako newe buba misana nga ogenda okuwummulako n'omwami wo teekamu akagoye aka night dress oba akantu akampimpi yingira mu kisenge munansonyiwa ndimu obulwadde yingira mu kisenge ng'oyambaddeko bulungi tuula ku buliri sikiriza omwami tutuuleko waneeno leero tulabireko waneeno ku TV oba tuwulirizeeko waneeno ku bino ebya Robert Kyagulanyi oba jangu tulabe ku live ya Robert leero tugirabireko wano oba okitegeera omwami